Jong-un amaliriza obugenyi bwabaddeko munda mu ggwanga erya Russia tebannatubulira oba yatuuse kitweni kyatandise okutambula olunaku olwajja ate kitambula mpola mpola. Yazzeeyo Kim wali munda mu kibuga ekiyitibwa Pyongyang yagenze ne budrone ng'ebirabo. Gala mwanga ganyuma omanyi kugenda abantu ne bakuwa zi drone ng'ekirabo. Bamuwadde drone kandi kata umanya nti baba bamuwadde agende asobola okulakanga naye bayinginiya be bakule butya basobola okulabika nti wongeramuko technology naku mukaga ngali ku bugenyi. Kati ebimu ku yagadde ggwanga erya Russia ebimu ku birabo bye bawadde Kim tugenda kuba tubikubulya mukwano gwaffe atuuliriza. Nalabye mu train ye ng'emmotoka ya Kim Jong data sebo yajja n'emmotoka yajja n'emmotoka ijatambuliramu nalabye nga bagiyingiza mu train bwe bati kugamba yamaze okukola emirimu bageza mu train esobola okulabika nga naye sebo omukulu era yamuteekako ne muyiye eri gyatuuzaamu kaguta mulemukajja agibatuuzaamu limozini nkola ya mu Russia. Mashallah. Putin agamba tuulamu koyiwulira eggaali. Eyo yatuddemu Kim si yasoose Kim teyeewaana nnyo ne muzeeyi kaguta baagimutuuzaamu jjuuzi. General Assembly etandika munda mu ggwanga lya America sabbiiti eno. Obunkenke bubadde bukyali wali mu ggwanga lya Congo Brazzaville bagamba nti naye sisuubira nti owa Congo anaasobola okutebenkera. President yagenze naye amawulire gabadde gategeezezza nti balabika bamuwambye bagasambaze kati ate yagenze mu lukiiko. Oba olina kudda Analya emmere oba tosobola eterereti omireoke analya emmere aba alina okudda ali mu America ewaka amawulire galaga nti waliwo abanyeenya ate abanyeenya be bamukuuma mbu kati yagenze mu UN General Assembly Denis Sassou Nguesso. Ate eggwanga lye limu ku mawanga nga emmundu kyangu nnyo okusinga vooti amaanyi. Okitegedde emmundu esinga vooti amaanyi mu ggwanga lye. Kati bwe biri ennyonyi esinga okuba ey'ebbeeyi mu nnyonyi zonna fighter jets ezaali zikoleddwa bagiyita F-35 nkola ya America ebuze pilot agirese mu bbanga sijja kufana nnyonyi. Basajja b'America atuuliriza bali mu kusattira ennyonyi ey'omutawaana the lightning thunder F-35 y'ennyonyi esinga okuba ey'ebbeeyi mugenda bitegera olwaleero kati efunye obuzibu kubanga ennyonyi eyo gavumenti y'eggwanga erya Turkey Recep Tayyip Erdogan ku mulembe gwa Donald Trump yakola endagaano n'Abamerika bazimuguze ayagala ennyonyi 12 naye ku 12 ne bamuwaako 3 era yagamba nti akyababanja nga bategedde nti agudde mu mukwano n'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia okufuna S-400 ne bamuwaako 3 even bapilot abalina okubonga ennyonyi eyo America erina okubatendeka era bwe babeera bagikuguza ne sente ziragikanika ozisasula tonna bagitwala ate togitwala mu battlefield nga tomaze tegeezaako b'America omala bagamba ate nga wagigula kati ennyonyi ya mutawaana nnyo ate y'ennyonyi esinga okuba ebbeeyi mu zonna ezaali zikoleddwa. Kakati efunye obuzibu mu ggwanga lya America mu kitundu ekya South Carolina pilot agibuuseemu kati gyegenze tebamanyi oba egenze oba egenda kugwa wate ya bulabe togenda kugyetegereza F-35 ennyonyi ey'America. Ate ebyo byonna abantu bagambe tujja bibalaga mu lutambi lwe tuteekateeka inshallah. Ebyo by'owulira twogerako manya inshallah tugenda bikuteekerateekera twagala kukumira mabega wa ntimbe bajja kubiraba. Kati sooke twejjukanye then ne Kyagulanyi tujja mulaba ali mu ggwanga erya Canada.